Bambi Respasta yayisemu. Respasta yagenze n'omulimu gw'abaani nga tegunnagwa. Mulimu ki? Ye yabadde distributor wa subscribinga tutambulire wamu tuli wano ku street Dias naye wali azze Saimo wali Fina wali Desma lwaki bamuyita Fina Zoe naye wali so tuli wano tupoyemu twasuze mu bivulu tukoye tetunakwebaka mu kimala twabadde wa Gabi twakeredda ku street kuyiriba era mutulaba First Street simanyi oba abantu bagiraba First Street tebagiraba First Street bamanye kwe tuli wano ku First Street tupoyemu olaba batugambye omugundi omutanda yabadde Namibia naye nga tetulinaawo kiraga nti ali Namibia naye netukkiriza ati gyali munamba nabo bakkirize nti tuliwa Dias wadayagala yakapanda akalaga nti ale muna bukakafu ki batugamba mulwadde ali bweru kalaga ali Namibia mu Africa kali fedina bukakafu kitigi wabaddewo miti Uganda katunakuwa tuli moti tuli Namibia wadayagala yakapanda kagamba welcome to Namibia Okitegera manya upande abantu bamukubisa nnyo abagenda ne Kampala we kali Busega welcome to Kampala aho oli bwa ntuse Kampala kyekiraga welcome to Kampala Busega ki ndi Busega ndi Makindye naffe mawulire bakatukozesanga nnyo we bakusindika ogenda kangeze Masaka bagita establishment shot obogeze Masaka bagamba genda wali wali ka welcome to Masaka oyino kubira ogambe nti abantu bamuleka ntugaje Masaka era ekintu mu mawulire nga okola information establishment shot nkulu nnyo okulaga woli ne woba ogenze ku court ng'obadde mu court bakugamba tuwe ekifananyi kya court ekiraga nti obadde ku court osobola okuba nga obadde otudde mu kisenge kyo n'ofulumako ebweru lwakuba ebintu ebyo bukedde TV yali yagaano bituleetera ebikola ebyo ebyokuleeta omusasi ng'ali mu firuli n'atugamba amawulire gano gakusakiddwa Fina Zoe kulwa bukedde TV nga bamulaga baali bakyagaanyo kikola Zoe no wuli yali akitandise mweruka mweruka yali akitandise naye munna abakulu batwe basazeewo naffe ne tukkiriza netukitegeera tuli Namibia gwe kyoba okkiriza tuli Namibia lwakuba byaleme okukwatagana omuli atugamba ali mu kujjanjabibwa ate ono atugamba ali Namibia ate ali mu kuggulawo gundi Kabaka Foundation ya chapter ez'ebweru atugamba omukulu gyali ali okay omwana bwe yatugamba manyi gwe basinze ogendo zigula yaguddewo ya California Canada then nagende Boston kwegamba ne tubeera ne mixed information tuli awo kale katubeerewo tulina kyakkola kyebasazeewo fe tujja kyonna kye muntu wakye tujja okugenda nakyo naye era kyova olaba bamuloddokayo abamu tibaganye okukkiriza era babanja twagala mulaba naye era okubanja abantu baleke babanje ate n'ekyokubiri ebyo byonna nga bikyali awo ate n'akulira security ey'omutanda ate naye n'abomba n'ayitamu kwegamba ebintu naye alina otuwa ensonga ezamuyisizaamu tulina osooka okuwulira ebigambo bye tasobola kwogera kati ajja kwogera asaaga kati era kati abantu bagambye Gerard waffe yakuba winning egoal naye abaana abo abamulina bajja mujjako interview ajja gitunaye tuliba olwajja byogera naye lwakuba akazita ako k'amaanyi oluusi osaasiramu katikkiro abavubuka abasitula obuzitongo oyo gwe toyita wano aliwa oyo Dennis baliya naye bamubasobola mutye wano abaana baliya mubasobola mutye wano obuwunga twanyumyako emboozi ya Bukeddeyo ne Nurudini juzi Nurudini yanyumiza emboozi ya Bukedde anti jukira Nurudini yansooka wano Nurudini yajja myaka gyadda be baali bayita mukadde baawo abonaabonera ku vision wano yabonaabona nga yakyakatandika yali mu lupapula n'agenda eri ku rediyo nadda ku TV ng'asaka amawulire ga rediyo awe yabonaabonera naye kati ebiseera ebyo politician anti kati Dias kyotaategeera ebiseera ebyo kano tukogeranga kaama ku TV awo nga kasita oba musiraamu ng'ebintu byanguwako naye katubireke kubanga omusajja nnyo wabafudde yaŋŋamba beerinako n'Oluganda sikimanyi sikina Nurudini yaŋŋayo n'Oluganda ku bebe ku ekyo kigambo kye bw'atyo bwe yaŋŋamba naye musajja wabafudde nnyo era ne mu politics paka
ye yagalemera ku Bebe Cool wadde Bobi Wine yajja mu politics era Nurdin yalemera ku Bebe Cool kyongola nti taagala Bobi Wine wadde ne mu politics tamwagala mulimu abantu batu ne Ramiti yalemerayo oli luseke oba Ramiti Bobi Wine ebya NUP bya Ramiti byatuuka nga Ramiti alina okugenda ku politics alina okugenda okwesimbawo ne bamugamba ambulere eri wali ate musajja wa bidongo yagamba omusajja namusobya nnyo sinza genda kati olaba ye guiltness yamugaana okugenda naye singa tekyali ekyo era olaba guiltness kyamutuusaako yafuna kodi ya Airtel 149 yes ebyanamwe ekyo gwo kigasseeko Ramiti tukutumiddeko nnyo gyali kuwa Bani ate Abani bajigadde kati aliwa tokudaalira musajja Ramiti aliwa ali mu nseke ali mu luseke naye oluseke olutaliko media olwo lumenya anti luba lwakwogera nnyo era kibasooka omuwanga yakatuuka giraasi y'amazzi kuba bagenda kwogera ate Ramiti awo bomukubye nnyo omusajja wange muvuddeko mutadde bayira naye nga tumusabira naye zoza Ramiti alina experience asofuna media endala n'akola experience alina nene anti media endala yandigifunye but kakiye yagejja era wabajja okukolera akugamba njagala osooka ompe kino kuba kati waliwo media yayagala omutwala mukwano gwe nnyo mbuga gundi gye yabasaba yabagamba njagala musooke munsasule emyezi 6 n'advance oba yali alina ebizibu nga alina okusooka okwenaazaako ku nnaku atubikolera mu bizibu biri anjagala nkukolere nga obwongo buli settled kati ne bamugamba kikyolera n'agamba kisooka nja kubeera presenter ate nga nze ki boss kintu ekyo kyamulemeramu ayagala okuba ebintu bibiri kati yakimala ekyo n'abagamba ne bamukati omugaga n'amubuuza ebyo byonna obiŋŋambye agala kukoja ebyezi egisooka olinawo ba advertise abali ready abagenda tuwa kasente ng'alinawo yadde omu kuba kiteyafunayo nga 2 3 n'atandikira awo yabakuba enseke muli amulaba omulengere ne bagamba gambe siriiwo naye ne bakeriwabweru akyavuga benzi yalinga alina benzi manyi era agipakinga ali mu lufula bamumanyi bwaba talina engoma gikubire no ku gate sajja ng'omuleetera nnyo Ramiti tukutumiddeko nnyo amaze sikuinaako bigambo bya dasi sikuinaako buzibu bangambye Winnie Success agenda kubomba oyolimbe oli kaziniwe sookojje agenda Canada Winnie Success bembadde bagamba ne ku TV Winnie Success agenda kubomba agenda Canada Flora wa Galaxy ayagala kubomba Are superstar yayiseemu omusawo Tinta yayiseemu Mako yayitamu Mako ye yali aluddewo na buli kwebyo yatandika dobigo bako bangamba Mako yali yafuna da visa wa 2022 nenga okitegera kati abaana akajegere nno tugenda kutuuka tukole media house tugenda kukola media house egundi ewa nga buli jaawaga nga manyi tayinza genda Tinta abadde hostinganya abajamaica banira tuka nagera naye abadde agenda Egypt nakuba kati nga yazimba gundi ye okitegere era tusooku ye mutieke yagenze ne ngamba nti kituufu already connection abadde azikoze kuba abadde alina program eyo gyakola nga agenda Egypt conference abayimbi abenjawulo abeeyo biki kati jukira abayimbi baba bakutegera mukka gundi myezi egisooka giyinza obutakuta omanyi omuntu omufukira ekizibu mu mwezi ogwokubiri naye ali guno ogusooka ogambye Winnie Success agenda ayitamu Flora wa Galaxy Flora show eka Flora kange wachi bakatwala ketwala Flora kange bandika lese bagaleke kagende greener pasture bandika lese ne kakola abandi bagende Galaxy etandika butandisi badde etandisa opikinga neda omuntu waba awulira nga ekyagenda kwa kyawuliramu emirembe and Flora is one of those faces eziri ku Galaxy kandi nga walaba Nimrod wabadde yifuze Galaxy Flora naye abadde asobola okuzingako with time anti yatuka gundi eyo kodi ya gundi tebagimenya jukira Henry yagikwatamuko nga buli omu oyogera kundi ogamba Mr. Henry ndoza si Galaxy nnyo Henry ffenna tusalako singa tusalyako nnyo mu Pulima era nga babuuza akolera waki tolese n'atubuuzaako ono musajja mukulu sebo buuza ku bantu mukulu batte tumuli naye sebo buuza ku bantu sebo n'abalaba channel balamusiza nnyo bali kubeera n'abacyankala mubalaba wano bakanula amaaso naye nga tubagala nnyo bakolanga naawe edda naye oludde okujja erinnya latutumye sibbi naye ebbi empozi eyo tuliginyumyako ey'omuwala
tujja ginyumyako naye sika tujyogereko abantu bagambe tubasuubize basuubize tugenda kudda tukole agitya baba naye nga tubyogere baba Sabalwenda omukulu batagambye tubyogere agambe tubireke so kati bambi Respasta yayiseemu Respasta yagenze n'omulimu gw'abaani nga tegunaggwa mulimu ki yabadde distributor wa gundi bawa bloggers ku Gabintate bwe bawa sente omulimu yalese gunaggwa n'agamba wanywe waawo Madena yamuwerekedde ebibozi byonyumya birekeraawo nga we yakuguzza TV we yakoze biki birekeraawo andi kati munno mukikoze mu bulungi andi kati okubira abantu obanyumiza kuki neze kankubuuze yadayagala girekerana tanyumya bibozi nti ye embozi egeri gyaginyumya mutalaga toli yagimuguziza mu bulungi alaganga yabadde talina zimukisaawo fine ayinza okubadde talina naye kankubuuze yabadde ayagala TV agirekerani ani agenda ogiramu alina omukyala alina omwana alina famire yezaala nkubuuza alina mukyala alina abaana alina bugirlfriend kati si famire abo animal dance emirundi gyakalidde abali asobola kasiga tosobola ekyo nze bakyali bange bonna abagenze bwerumba manyi batunda buli kye balina because abalina kwagenda birekera omusajja omulala yatunze emmotoka omulala yatunze n'engatto n'engoye na buli kimu n'abitunda ngajja n'akubuuza engatto ogigwa ojagala mmeka nguwe engatto emitwalo 2 n'osikira kaboni w'omusajja engatto ezimu za bbeeyi kati omusajja akuwabutule ani ya bbeeyi kigenda kubaamu kaboni wayoguze ku ngatto enkadde bazitunda mbisi nekyegamba ziba nnungi naye sigamba obeera osanga waliwo abajambalamu nekyegamba kye kino nti omusajja ajja nagamba nina engatto zange engatto ya mitwalo 2 ng'ogiraba ddala nnungi naye ng'ogenda muwaamu egi 5 oba ogenda muwaamu egi ne muzigattagattaawo nze musajja mukkiriza atunda ebintu talina gwaba agenda birekera ali kati CV simanyi kyayinza okubadde alina kibuto oba nga alina ate yo level eyo tagiriiko ate ebyo byetubeeramu ebyo ebibozi byammwe ebeera n'ekibuto sipaka saawe ate gwe nkubuulira mazima lw'omuwala omuyimbi omu mukwano gwange yagenda ow'amawulire ng'agenze kumuwa ku keeki simanyi obaleka byaggwawo ffe emyaka gye lwatandikira amawulire abayimbi baali bagaba keeki eri ab'amawulire okufaako bufi bino bye bawozambe oba bakwatira mu studio ffe abayimbi bennyini bye bajjanga nga yakulekera keeki ate bakwatira mu studio bimala gaana connection emala abaledi abo bakwatira nnyo mu studio kuba bo tebaba star baba sita ku maloboozi gaabwe nefsi faces zaabwe kati owa TV yajja already nga omuyimbi yagamba wankuba dde already because aba akulaba kitegeera owa radio ono doboozi oli aba ayagala na position gy'olimu naye gwe ng'omuntu asobola kuba ntakwagala naye owa TV omwana agenda okujja nga festival eri waggulu yatunda dda face ye kati abawala abayimbi bayanguyirwanga nnyo okwegatta ku bantu abali ku TV oba bali online so kati babayiteranga keeki ezo naye omuyimbi omu yaŋŋamba yagenda ow'amawulire omu nga gwe yali alowooza ngu wakabe bana bazimba n'atuukayo ng'alina TV kibuto nnene bweti yali musanyusa nga ruumu omala kutama mbooti okuyingira bagiyita mamayingira Paul n'anyumiza byasangayo nagaa naye obwebuzibu bwe nnina ki ekyali kibimunyumisa ekyamututeyo bakikola yali aŋŋamba ekyamututeyo bakikola ekeeki yagimuwa kati yali anyumya yali agamba ekitiibwa kye yali awo omuntu nga bwogamba nti manager wa station ye namba ogenza omulaba kati nga mu bwongo obwo omanyi ogenda genda mu apartment erabika bweti ne bweti agenda otutuukayo ng'embeera si nnungi so ebintu ebisoboka ekyo nkyogedde kugamba nti bisoboka ne bwe twogedde ebya kibuto nabyo bisoboka n'abakwana bakyala baffe nga mumanyi bali mbuto nawe mulekeraawo kati zowi yenna yeemoola gwayogera naye si ye taata w'olubuto naye nze nkubuulya mazima omusajja yafunisa zowi olubuto nze nteebereza aba ate bonna babidongo ebyo saimo byagamba gwe linda olabe nze nteebereza aba ate bombi babidongo naye gwe kulikayo mu kivulu kye navudde nanti mbadde awo ekitandikidde nti omukulu omulimu era ebifaananyi badde bamusindikira bisindikidde bone Mezaya yadde ng'amukubira ebifaananyi walaze n'amusindikira oli naate n'asindikira baki bloggers esimu yadde agitaddemu kadi yatuuse kabajeti nikamutulamu yaso n'agiteeka mu roaming nga bwegikuba eyitamu naye ng'envuga ya roaming ogimanyi bwevuga
MTN tevuga tuekola okitegera ne mugana enge simu julyanga eri mu roaming nti gutonfunye kadi ate mugenda okere kuba kyanga akasite ka mtu temunga roaming ekoze eki weddeko kadi ne mugana nja ku WhatsApp temugamba papa simu tekyayitamu ne mugana kati njagala pass eyo nangamba omanyi kubira isa yennyini ne mugana tenkubira omugaga nga bakuwa obuvunanyizibwa ngona nze noonya mazima kituufu wabombye olimba abantu tewabombye ate wabombye oyogera ne superstar olwo batukubidde amasimu batugamba wabombye ne yakutute ku airport ate nso tukubira amasimu ate gwe weewakana okitegeera ne Mako bwati we yayitamu n'alimba abantu tannayitamu nagambwe mpita ku gigi wali ekabalagala olabe Mako simanyi lwaki yali tayagala gama muntu yenna era ne bakola nabo ku panti yabagamba nti eno weekend nyizo butakola leete talina byoya lete koko nga yangu eno yangu wano jangu lwaki totundu already eno ya mmeka eno lwayo na kitundu ozijje okwe nenga zota mi eno ya mmeka beyemu nene naye lwakuba oziseera lwako ziringa endwadde nga zookya nnyo nga zookya nnyo empewo oba otunda ndwadde jangu wano abantu basomere enamba y'essimu abaagala okugulako naye onaine essimu soma enamba y'essimu gwani amannya go otunda nkoko otambuza ntambuze bwe mala nkugambye ozindeetere wange osobola abantu bawe enamba y'essimu yogera nnyo bakuwulire namba eriki 0741 78 5955 okola delivery ede mugumu 0741 785955 omuntu wakubira enkoko gimutwalira waali enkoko nganda zenyine za mmeka empanga ina kitundu zino enkazi za mitwalo 33 ziri kwalaali sagala njifume musepi kyateeka abenge tesobola kukaaba batugamba ezimu muzireeta nga muzitaddemu amalogo g'abasamize ne mutawaanya abantu okufaako obufi oli agenda ogende manju afuluma byoya ezange zibeera koligino so kati ffe sooka otuleke tukole simu yo giwaddeyo bagenda kukubira eno mpulira yokyanye eringetambula ne pampa terina buzibu naye neyanza eno eri wano wansi togyerabira waliwo eri wano wansi oyinza ogyerabira naye otambula kyenkana ki otambula kwenkana ki ovaawa kati oli ku 6th Street obo bakibuli kati kagweramuwa kiriya kale kati twagaliza emirembe zigwewo omusajja ayetagwa obutasupu oyo naali lubuto naye simanyi oba enkoko oba giyoya twandikimugulire kati obadde okyanyumiza ku Respasta so Respasta nampe namba ya Isa nsamukubidde sagala nnyo okukubira mugagga nga saakwatagana naye in the first place abantu bena banakwatagana nabo benjagala okontinuinga nabo kati nze ndi omuntu atakkiriza mu kibba bagagga nti wemba omugagga ne waba ntegedde nti nkola bulungi nga sirina gundi kweyo project kyetukola ffenna n'oba ofa simukubira era yagimpereza namugambye nedda nenkubira mwani nenkubira mu gayi bamuyita Nathan Media omumanyi wakapicha tamuli akapicha akatiwe kati namwanja akafumbisa emmere kwata akachusa kati nemukubira nangamba olede bali kuki kati ngolede omugagga ye yakoze eki yayisemu Respasta nga ayogerera eri omwana oyo Respasta tukutumiddeko nnyo ssebo yatukwagaliza birungi naye gakyoba omanya kati kewazeeyo obadde olukuba eno kati ffe tululeeta naye kati omulimu gwa Spice yagulekedde ani tolidde Saimo agambye ati Saimo agambye yamwagaliza agende kubawaja abadde ati kati we Superstar Saimo agambye obadde okuba enkokole wa Spice nga tokkiriza muntu sembere ya Spice Saimo abyo ate Saimo naye muntu wa Spice nnyo agambye muno obadde oti okuba enkokole wa Spice musanyufu Saimo musanyufu so we Superstar enkokola zobadde okuba Saimo wa Spice kati yagambye essanyu lyalina akaze bwati agambye kakati asoka nakola wati agambye anti lwa abadde ati akola bwati wa Spice so kati yayiseemu ani abadde mulala kwasaganya bawarre ewa Spice kuliko gundi kuliko lujja
Lujono wa Star TV. Wa Star TV naye wa Spice Musale nnyo. Naye wa Spice Musale. Kuliko gundi Stuart Kagoro bigayi naye Musale nnyo. Stuart yatera okumpita. Ne Ray abadde ampita olumu Stuart. Naye no Lujja ampita nnyo era ebisesinga waayita bamitumira ne bambuuza gwe nga tetuwakola because site dawo ne bamnemanya nti Lujja kati nga olaba nti nno gundi agambye ku response tabwat kati nange Lujja Lujja kutumiddeko nnyo ndabira musajja wange Tone ndabira Tone abasajja babangayidde ku UBC omulimu gwa tinta program gyabadde akola bagikwasiza mu Sudan. Yes, mu Sudan abadde akolayo ku metro naye kati oliwo program gyabadde akola full kati ono yagikola Sudan yagirimu. So byebyo nno omulabye Frederick tusebo tukutumiddeko nnyo. Assalamu alaikum. Frederick abamu Catholic. Yalya n'embizzi omumanyi. Alya nyama yayo talyambizi. Frederick tolyambizi. Alya nyama yayo. Yagambye alya embizzi naawe. Muntu alya embizzi. Yagambye nyini alya embizzi. Kakati mbadde gamba. Twamwongoluyingira ku kivulu kya Gabi. Ekivulu kya Gabi. Kiwasoose okulaba nga wakayingira ku kivulu kya Gabi. Kati nze okulimba kubi ekivulu nayingiddeyo sawa 6 zibadde batugambye otuwa paasi. Nga tumanyi tugenze kima paasi nga omanyi nti ojja n'okima paasi n'ovaawo. Ntuuka ku sawa 6 nga buli kimu bakyategeka butegesi. Ebikale byadde mawanga magadde sound ya jeje gundi stage ya Talent Africa abakozi bayasinike omutegesi yeisa. Baani abadde basingawo obungi awo kuba walabye ku group gye wakoga Katonda olaze nti group zade zanjawo. Waliwo abadde baveeno mawanga magati. Naye baani abadde basinzawo obungi. Anti bagundi ba Yasinike yategeka Jasmine yategeka Jasmine yategeka Saha yalagino tekeka Bitusi naye omukulu n'agamba agenda batekamu akasente Hamza n'agamba agenda batekamu akasente era ye promoter waabwe era yenna bakiyisiza mu Yasinike mumanye sente zaani za Hamza so Hamza wa Rema yagenda otegeka ekivulu kya Bitusi kiri official nga bwe yategeka ekyani ekyamukazi we kyamukyala we so atatuukawo nga buli kimu mawanga magatte ngezakawo okwogera nga tutogera oyogera ne Mondi oyogera ne Shida oyogera ati ngo abantu boyogera nabo bangi nenkuba mawo ne Shida olwali jukira Shida yali wa Keti ne mugaa kikyayo kyakujje wa Keti n'agamba era akasente kaali omuntu gwaga yakayingira ekintu abaka maaza but with time amala ne kavaawo kama amala n'ategeera da proper procedure bikyategedde okukola n'akasente katandika okukendera kati era ndowooza abaana bakyobala abamugwamu nnyo kati wayingidde nyingira sawe wayingiridde abantu babadde batya mu kivulu abantu badde tubana bakujja sawa 6 ngamira ze sawa 6 nante boyogera sawa 6 obiranga agamba nti sawa 6 abantu bate banna bakujja mu kivulu ngate waliwo abayina ebivulu nga bo sawa 6 obedda abantu kuwa kino andi ngeza okugamba waliwo abayina ebivulu nga yeku sawa 6 obedda abantu andi kugamba nti kati nkuwa kino sawa 6 bate tona bakujja kwa kya fix family kugamba twatuse sawa 10 ngira tebana bakujja mu kivulu n'abantu banajja ku sawa 10 anyumiza gwako wamale ku kubampi matu kati wakoze otya wasigande wao paka wasigande wao paka soke kwejja neno netutukanga ebintu buli kimu kicyankalanya nga bachimba kyateka kitegeke wano jukira HRM wano wetwayita ababa gundi tables we bayita awona nga bali mu kutegeka obutegesizi sawa tebana tuwaje bakoze awo sawa 6 mutogeze mu 6 kitundu katatawe nkuba nesoka etonyamu nkuba yatonyemu nkuba mu kutonyamu awo newasoka waleka buli kimu bangambye Gabi yakoze sound check emirundi 3 yakola olwoku 3 nakola olwoku nejjo nga bano bakyateka butegesi bintu najja nakola sound check okubeera sure naye abalaki badde babuuza nti ekivulu engeri kyabadde kyawa Munaddiini muyimbi wa gospel enkuba eno bwe yatiisatiisizza baleese abaloga enkuba bakubidde Yesu akasimu tebaleese baloga nkuba ku kivulu kya Gabi naye enkuba yamaze negenda yamaze yatonye nekya ekitegeeza Sara yakoze bamukubidde akasimu nagamba mumpeebo konchali bize era bwa bize bwamuweddeeko nekya information gye bampadde Dias yabadde bweti mbweyatandise otonnya mbu abapromota jjukira bba ababadde mu kivulu siba gospel ekitegedde aye enkuba yatonye andi ngeza okubulya ekitole gye baŋŋambye nti abapromota ababaddeyo siba gospel
era enkuba olwatandise essimu ne zitandika okuvugeza okukubira abaloga enkuba ate ababadde abakutimu ya Gabi ne bagaa tekijja kusoboka ekyo kino ekivulu kyaki naye ye nga Gabi omuntu okulimba kubi mbu bano balinga bakola strategy nga buli lugimuwa ng'agamba eyo sijagala sijja gigenda ye babadde balinga basika omuguwa ku bintu ebimu okitegeera nga basika omuguwa nnyo bagaa nti fena tukkirize bw'ogenda ew'omugagga ng'olina ky'otunda nnyini mufuna girako omugagga kimwanguyira okukola ki okukwata mu nsawo mbu baamugamba bino nabijje mu baana bennyini abo nti baagamba Gabi akola atya baamugamba mbuno nti tugende tugule tables abagagga tuyite mu bagagga yabazzeemu kimumwaŋŋamba nga ku kivulu kino tumulina abagagga bammwe kati mumumakinga sure nti bakola ki bajja kati ekitegeezwa omuntu akikoze I've seen Rema moving, I've seen Bebe Cool moving, I've seen Pastor Bugembe moving, so kyotegeeza I've seen Levickson moving. Nti Gabi yalekeredde ba promoter mu kutunda tables ne tickets yena concentrating ku delivery janja n'abagamba nti mwa mugenda okwagala tunda tables zammwe mugende munoonya abagagga bammwe mwaguze mwangamba nti mubalina mwangamba mulina network yammwe kati mugikozese nze temunneeta era bw'otunulira mu kivulu ekyo abagagga kati nabadde manyi omukulu Gashumba yaguze table naye yatudde ku ya Victoria bantu 9 so koleke Frank Gashumba teyaguze table yatudde ku ya Victoria University abantu 9 batudde ka mtu 9 yes sekretari yakola video nete yagula table Frank Gashumba lwaki akola ebintu ebyo nze nabalabye ku tebeji nenda balima kuyiye temwabadde mubagagga bali awo nti bwogamba nalabyemu Frank Gashumba nalabyemu waliwo MP simanyi waawa naye yazze like ekivulu kya gundi nakirabye ng'ekya Maurice Kirien omusakula we love his music tumukuba mu nyumba mu radio masimu but we cannot go support him ngataddewo ekivulu ye muyimbi yeke yatatadde barricades muki mu Serena Maurice Kirien kivulu ekisembeese obuye ekibali mu ne barricades ate ngeri babegayo n'abagaddeyo we bati nga tuli awo mu kasaako baŋŋamba bw'atyo we yali akyagala we baŋŋamba mbu yali tayagala abantu kutuula alo ankugamba bye baŋŋamba yaŋŋamba bw'atyo we yali akyagala naye naliyo ku kya Kenneth Mugabi naliyo naye kyakuba kyali kyamaanyi abantu baali bangi ate kyali kya bbeeyi naye kyebadde gamba nti tugezaho okutunula byadde mu kivulu kya ekisooka tanapu yabadde poor abantu baaganye okujja nti batuuse bakoze VIP nga ye ordinary simanyi oba onfuna sookoleke ogambye mu kivulu kya Gabi bakoze batya VIP nga ye ordinary lwaki nti aba ordinary badde batula wamu n'aba VIP nenze bwe najjidde nabadde ndaba aba VIP batudde eno tewabaddeyo naye nga ndaba ku VIP waliwo abantu anti bwe bonabona kugambye ordinary yatudde mu VIP babagaye muveeyo mujje mutuule wano babagambye already nzo badde bategeredde wo wodde oli ayingira ng'agenda direct muki ndagaako badde bapreparinze nti ordinary wegenda otuula kabadde yabadde saako nga yevi wabaddewo obutebe bwe buti anti bagikoze wali ku ka fountain nga saako nga yegenda okubeera ki VIP ab'emitwalo 3 nze nina omwana yaze natugamba ayagala kuyingira ayagala gula tiketi tumubuuza oyagala kuyingira nagamba ordinary nga alina kyakumi kye ye yabadde asookera ddala n'ebifaananyi bine nga yasookera ddala mu VIP ku katebe obusooka ng'ate yasasudde emitwalo 10 waki Gabi yakoze bw'atyo amutegese ekyo si kya Gabi mutegesi yatuuse n'agamba buli ayingira atuule wali mu maaso buli ayingira atuule no mugundi mu VIP kitegeeza nti abantu betwalabye mu VIP abasinga badde balina ssente za ordinary definitely Gabi ng'ate awo kiba kimuyisizza bubi kati nina omwana bamuyita Sanchez ono mukwano nnyo gwaba abadde ku tiimu entegesi naddala shida abantu bamuyita Sanchez yeyita Sanchez David Sanchez bwaffe obwo ssebo bwaffe si bomu oyo mukyala waali olubuto ajja kakuuma era n'amala avaawo n'agenda kakaaba obadde ongamba Sanchez Sanchez mumanyi ono waffe w'amawulire definitely nze nyanyo nkoti ng'omuntu aba yaŋŋambye yabeerako ne bakataliyani kano si oyo
yali ali ku timu ya Repani nati nga Repani akolya katali yandikana mujjukira abano nnyo gwa Nina Rose bati abeera nnyo ku street ya Doje Makindye wabali ba DJ Oscar ewaruna mubiri mutegedde mumanyi kati akola ku Cookie Promotions akola ne Cookie kati officially batambulira ne babo nabatambulira ku kipiki ono bamu akapiki akatono nga bakakamuwa kamulema ng'okweta kulino bino ebyabaddewo ebyegundi ebyemunyonyi ebyajja olukukano lwaliyo motoka zabeere nga zidduka kati akapijjukira akakayiga ye yayingira buyingizi mwala yayingira buyingizi mwala agenda omubayo ng'ata okunde kukyasobola kwewetera akapiki bakamusanza waka kamulema oweka mukupanikinga mu mwala tukutumiddeko Sanchez kuli kakapiki Kabado ngamba Kotinga Sanchez yangambye eyekumi batuse ne bagisala negenda kwetana tiketi y'emitwalo 10 bagisaze negenda kwetana negenda ku mitwalo 5 yes kukigerera wa esaje na muwakanyiza kubana eshinda wabade wenade muwakanya nti olimba tewali lubuto yangambye buza Sanchez kwa yamanye ebya atenga gondi ani shida alinga wa kusatu mu komandi wali bangamba kati nze awunene ngambo waye ngira kutwala koti yani ya Sanchez Sanchez naye ayina oli abijja wali wenyini ku source kati bo gamba ye yagambye nti batuuse ne ticket y'emitwalo 10 ne bagisana negera ku mitwalo 5 ne mubuzo olemmeza nangamba kati jagala ombulire ali masolo kulemeza emiliyoni 3 ali machi na makula ali baraso agula meza ya yebo yangambye nebo nemubuza lwakigowereddeko example naseka navaawo kitegeza abadde akitegedde sente yakoze eki kyogamba ali matakyalina sente oyo mukazi alina sente nemugambe okugula ebyanjawulo bibiri omukulu wava munayina sente ojjukira ku kikadde oba kyali kyakubiri nga bamuguza ekifaananyi nga ffenna tumanyi meza yabadde ya miliyoni 3 n'abagamba n'abawadde miliyoni yange emushiriza emmeza ate mwagala ngule n'ekifaananyi then later ne yeetonda naye nga buli omu yali amanye emmeza baaziguze ki miliyoni 3 ekyo nekyogula emmeza kyanjawulo ndala ku bantu abali mu art oba abantu abaludde mu art waliwo omuntu gw'olaba nga alina ssente kangereze nga ku ragadi sigambe nti ragadi nengezeza bugeza kuba tumanyi ragadi abadde mu kifaananyi kya ssente mu music eno ne bagamba n'avaayo nakuba akama nagamba okimanyize sirina kivulu kye nali nsasudde naye nga ate w'amaanyi with experience and facts I've worked with Balam abantu abakyasinza okwagala tickets ez'obwerere be bagagga naddala abali close ku bayimbi bambi mpaayo njagala kujja ne mukyala wange n'abaana bange tuweeyonga bwerere baagala tickets ez'obwerere ate baagala ku mwanjo be bagagga naddala baba abagagga naye nga naddala nga yali akwaddewo ku bizinesi gumu oba ebizi alla abanga akugamba payback azifu tewamukolera bye yali ayagala so kati obadde otunyumiza Sanchez yakuwadde info nti tiketi baagisaze kuva ku mitwalo 10 negenda ku mitwalo 5 nemunga naye ali at least table biki kinangamba kati gweolaba ali masolo ogula table y'emiliyoni 3 alima namakula mugamba ate nga table zinamanyi balina tulako abantu bana ze table danzirako abantu 8 9 lwaki simanyi ndooze ng'egye babadde batalina kutuula we bakuwa wonna otuula butuuzi kati bw'otunuulira mikwano gyani bano gino ginfanfa egyedda kuba gundi Anita Fabiola amaze ne gundi emyaka 12 nga their friends Anita Fabiola ne Gabi bamaze emyaka 12 nga bamukwano amukwano gwa Anita ne Fabiola kiki ekibagatte nnyo ekiri awo toyagala byogera sijagenda mwebyo badde nyombeza sayagala kolera bantu badde nyombeza sayibyo kolagana ya Gabi ne Fabiola we have been friends just friends mwabera ne mukwano gwe business partners friends just friends tusigalawo naye ate ne information eri wakati wa Gabi ne Fabiola ebintu biri awo bingi bwe biti obuzibu sisuna atansunye Saimo yabyogedde awo agambye era kyabula amukomyeko agambye njandeje ngotenga Saimo bw'agambye Saimo omunene agambye ulira agambye bwati Fabiola ne Gabi ntaate bamukwana tebadde bamukwana ebbanga yonna naye ebiri wakati waabwe awo fayiro bweziti zijjuze
bwagambye nawe komaawo naye wandikolede abana sotekamu amanyi wandikolede ku bantu n'osuulayo nga kamu ebibagatta kale ebyabagattanga edda naye nga Fabiola ekyo kirungi namukozi wamukozeko n'ekyabyawo bambi n'atubuulya jja naye n'omutya nagamba kyali kirooto kya Gabby kuva dda so Gabby be bamu ku bawala abalungi be tulina naddala abaddeko mu media Fabiola oyo mulungi very beautiful girl very beautiful ate kati kirungi tali mu nnaku afuna omusajja alina ku ssente kinnumanyi bwe ndaba abawala abalungi abo nga babonaabona kinnuma because olaba nga abalina okuba nga yeeyagala nga bwolaba Fabiola bwe yeeyagala Fabiola abaddemu ssente ebiseera ebisinga oyo mwana eyo tatu yali photographer yakuba tatu ka Africa soko at least tunula wali alina oluganda kuwini success njagala balabe ttatu eno yasoka tukolera abantu wandibadde ontuulako wano naye madamu mukambwe jangu otuule ku lwaki atulako bwana mmenya njagala balabe ttatu aneda katono neda tajja kuwulya kutula kugiya liva naye labayo nze njagala ttatu eyo bagirabe gireete wano teeka wano okugulu bagirabe wano kati kano bakakubira sente meka ani yakakuba akoleoka osotulagako omanyi akimbuuziza abaana baagala nnyo akawano ne najje nalabye wano omuwala waaba talagatta tuuye wano kumpi wemanya weeri wazibu wekiri nina gye nalabyeko eyaku NBS eyo omwana ali ku NBS nina ekibuzo kyono gundi ono alina oluganda ku Win Success ebyaddala Win Success muganda wo ate Sharon omumanyi muto omumanyi Sharon kakati muganda wange yayagalanga Sharon oyo Sharon n'akyawa muganda wange kati koze mu byakika nze njagala wamma kituufu Win Success agenda yitaamu agenda Canada muntu mukulu ekyo ansebe wedde oli muganda we go to confirm nze Win Success agenda wa Canada muntu mukulu ekirala ekisembayo wamma oli omu wamma bino bya wamma oli omusajja gwe baŋŋamba mbu yalya keeki ya Win Success wamma bituufu oli mukamawo oli baŋŋamba kezi yagiryako ne baŋŋamba kimugike yagiryako kezi sibamuwolereza ŋŋamba keeki nacho keeki kunani mukulu gwasimye gwawa wakyo eyo family bwekyo eyo family muli banyarwanda baana mmwe eyo family n'omwana ono wakyawunzisa essimu owaki waki naneko galubindi nedda wakyagiwunzisa tulaba nti kali akantu kase wansi kali akasembayo eri kase okusika obimanyi sika akantu kamuke mwetwale era kimala mwetwale ogambye ebyakola etositama nnyo sokolumala ekivulu kya Gabby abantu bamala ekivulu kya Gabby ekivulu nekibanga buli every step kyali ekivulu kikola ki baliwo n'omwana atunda perfumes abantu abasinga baguzanyo perfumes ku bivulu so ono ne ku kivulu kya Misa kyera baamukwata nga akipudde ticket mukama wange jangu nkubuuzeeko sebo ono mukama wange ono naye jangu abantu bakulabe njagala bannyonnyola nga bamaze kukulabako sebo kakkakkanawo abantu eddagala egganda abo bali ono mukama wange mu lupapula lwa Bukedde emyaka gyonna yakolanga pulogulaamu ya Bukedde gye bayitanga batya eddagala lya jjajja era ne ku TV lwakuba sikyamulaba nnyo bagiza ndooza kiro sikyamulaba nnyo ensonga z'amaka zonna zogerera no sebo abantu babuli amannya go nze John Weeraga abasinga bampita Kojja Ntengo ono myaka gyonna mu lupapula lwa Bukedde Ntengo yetuyamba okugira ebitabo binyumira tebinyumira gwamanyi amanyi madamu mukambwe binyumira biboze era olwesanga Shakira oluntu bibayiza tubibagerere mu kamera ali mu lupapula awo omusajja oyo abamu ku bakama bafaawo mu lupapula era ngamba tukole sole ya senga neŋŋaana
era nava nkoze stories na mabukete nagano kola stories za senga nali mbimanyi abangamba obimanyi wakito wandika nga nedda namanya we nakola ye mubajja kungamba kola buli week so bune Gabi ensonga nezitoka nga buli every step gye tugendako tulaba ekintu kugambye abana b'amawulire babadde okuva sawa 6 gundi bazifunye sawa 11 katubali tuwagala wali mu kuyingira obadde tutandise tuyingira abantu batandise omama ani ulira abana bafuna paasi sawa 11 abana basoka basasika bavaawo tukomawo ng'omulyango kamukamu gwe muganda ku mulyango abantu badde bayingira omu nga kamukamu gwe muganda ebyalo ekivulu kasa kituuka awo sawa no kugamba ze tukomyewo feno sawa 2 omanye kaddas waliwo ekintu kimu abantu bye badde beebuuza ku kivulu kyova mbaze saagala kugende nga tetubikira yalinze abantu badde bagamba nti baatuuse essaawa nga zigenderedde naye nga temuli bantu kati nga abamu babuuza nti olaba ekivulu ekiba kyabalokole oba kyabanaddiini batera okukeera ku bivulu ne bavaawo mangu kati we kibanga ssaawa zituuse bwe ziti nga temuli bantu kitegeeza bayinza okuba nga tebagenda kujja okitegeera so kyebadde baŋŋamba nti abamu bo kye balowoozezza nti kati twabaagala bafune info omutuufu kuba abamu babagamba abantu bamaze ne bajja obuzibu abantu bagambye bamaze ne bajja nze I want to confirm be mwalabye mu kusooka ne mugamba ndowooza balabika bazze be abasigaddemu mpaka ekikono kyawedde ababadde wano mu maaso wano mu VIP wano yes be twalabye beebo tekweyongeddeko era naye yazze n'akomna ku stage nga yimidde ku stage n'agamba nebaza mukama almost mpezezaayo 12,000 ati kubalokole Gabi nga bwagamba yes I have the clip Gabi yagambye atya yagambye nti kino sikikoze nga nze wabula mukama yansobozeseza almost mpezezaayo 10,000 12,000 bwe ziti yes I have the clip ye kenyini ng'ayogera ku stage abantu nga 12,000 abali wano nga netali sure so yatwanguyiriza omulimu aleme gamba nti tukola ki mumuwayiriza I have the clip ng'akyogera ng'akkiriza nekivulu kiganje soko nziremu wali nga Gabi atandise okuyimba sessions zatambudde sessions eyasoose yazze with a surprise session though mu audience abamu abadde bazze nga banyumirwa Gabi ntaate bossi balokole tobabulio naye nga banyumirwa ennyimba ezayimba ezibakwatako yababoye era lwaki nti yajidde mu kintu kya Saala n'akutama n'asaba ensaba eri entuufu yabalokole nti Yesu yajja naye bikiri akaleesu n'abayigirizwa be n'akutama abantu batandika okulowooza nti oba Yesu alabika na musiraamu abo ke yakutama bwati biki ebyo na process yagitututtemu kyogamba ey'omwoyo eyo yabadde session namba era kyetugamba kye kino nti Gabi session ye yasoose yonna yagimaza asaba busabi Saala yes nga tayimba asaba busabi abantu abamu ne bibabowa yes ekyo kiwedde kusaba kulungi lwakuba ndowooza oluusi oleeta n'abasumba ne basaba katono ne bikigwa tugenze ku session n'agenda session ey'okubiri we yagira nasooka tukubayo ennyimba ezitali zize again awo n'alyoka atuwa ku zize naye nga jjukira already aze ku stage late naye ate nga buli ayimbira eddakiika ezitasukka 10 n'ava ku stage abantu nga tebamufuna kimala oba ekirala kyeggamba yayimbye katono kati ate nga bano abajja jjukira bo bakuba CD bamulyako abamusho kati nina omwana gwe nalabye kati nga ono yawangula kempaka Sandra Subi Sandra Subi yoyo eza Airtel yatukubye endongo abadde akamano fulumya album Damascus yatukubye endongo ono wabugembe Twine Habati yatukubye endongo tukwaniriza studio za TV yafe sebo mwagala wabala nalo katuzaamu kano mbuno twata kababiri ne mukwano gwange kati nga oyo endongo agirina then Gabi weeranikiddwa tuweera endongo entuufu wano ng'atandise okuba ennyimba abantu ze bategeera soko ve ku brag for God and cheza for Yesu waliwo olulimba lwalina olw'ennaku lw'amagundi olwa awo weyampeera omukisa then waliwo n'olulala luno olw'ennaku wano awo abantu batandise omutegeerera because oluyimba lw'olusinga amaanyi lwero lwe bayita wano zino endala bazipise bupisi lwepika lwokka era nogera ku YouTube olaba nga very big difference alimu millions
ezaba views so abantu bada naye natuuka bobadde bakuba climax y'oluyimba lw'Echeza kuba zino clips zonna tuzirina mu climax ya Good Cheza for Jesus ayimba Cheza omuntu wakola kano kitegeeza agamba batemeko wayi tumalirize lwaki simanyi oba naye kyali kimutami already wabula Fabiola mutafi yatugambye buli avaana n'agamba mbuno Gabi tafunye bantu yuwe hater naye oli ogambye mukwano gw'enfanfi anti nana tulina omukwano ate tusobola mujjako hadithi mumugobye teba tusobola kujjako hadithi alabanga fe abapakinze nenda sebo ate ekirala kali akantu sebo nabulira obutiketi bwange mu motoka omwo obwa Multiplex era obupapula bwojja bujjako twagala bintu ebyo twabeetegekera mwebuli mu motoka omwo butiketi mwebuli omwo mwebuli nabuguze togenda saagala bintu byebyo so ekivulu nga kitambula bwe kityo ngambe Frank Ashuma yatudde ku ya Victoria University era already mndoza bade bamwetegekedde era wenda wiziri amuyisaamu eggaali lwaki nagamba oyo muntu waffe nnyo oyo bamuyita Pastor Frank Gashumba jukira akuba abalokole okufa obufi ate yamutwadde ekya pastor yakimuweredde awo Kala era mfendigazo tuli watulwede okugoberera kola church. Tukale agamba kina abaloko tabakola. Abakuba nnyo. Era yamugambiddawo. Mfendiga we tuli tulwede okugoberera kola church. Ate agalo mutomeza. Ndeje badegamba mateja gatukolebwe tuti. Njaga twogere ebintu byolowooza ebyaletedde ekivulo kya Gabi obutakola. Byolowooza. Kutandika nze I was one of them, or even I was willing to do an extra mile nga tebampadde Ratan. First of all, Gabi mwagala ng'omuntu. Second, I've worked with Gabi in the same company. 3, nze ngundi brag about God yaliko ringtone yange okumala omwaka. So bade n'ensonga ezikuwagiza ekivulu no kipushinga. Definitely. Like I've been. Era kati why did you? Nana nkubiddeko essimu. Why did you? Nana nkubiddeko essimu nangamba. Wachi video mjo tutede ya brag about God obadde oyimbiramu. Ngedowooza tuliwulira nnyo. Kati why didn't you? Kola chi support? Why didn't you push the concert? First of all, bwe batuuka ku press conference nga bayita be baagala. Nze sizunga gye batampise. Tebakuyita. Bampita. Ekyo kikyandibadde kikulu. Wabula ne discouragement eva mu baamawulire abalala ababatuukiridde omuntu ekupushinga awe. Etya. Nasobola emiwulira mu bantu babiri. Nyinza okwagala okukola ku Gabi abadde comedy store, kwagala mukolako interview yangambye, nze nakowa bi interview. Bwato Gabi bwe yagamba. Yagamba nze, yagamba ba mawulire. Ba mawulire. Nakirabako ako kalaba. Naga nze nakowa bi interview. So kati already yali alaze ekifaananyi kibi eri abamawulire abandi pushinze ekivulu. Ate bangamba interview ezimu era abadde tazigenda kugamba yotena kyetugadde. Interview ki gy'ataagenda? Abadde ku TV zimeka gy'abadde wamu yagaana. Wamu yagaana. Kati nga bandirambyeko pushing ekivulu. Nze mbadde nsuubira olina statement gye walise n'ogamba ebiseera ebisinga abadde agenda kuki? Ku Fanero. Crowd ya Fanero ogimanyi? Nene. Wewale Vikison Grace yaduumira Fanero yajjula ekkololaawo. Yagenda nga bambadde ne zi t-shirt nga bali mu kabondo kaabwe. Yalina babiri. Yalina Fanero yalina ne Bujingo. Kituufu ky'oyogera. But crowd ya Fanero ye revealing yokka. First of all, age. Ekyadde Vixon kyali bwe kiti. Labayo. Kyali bwe kiti. Le Vixon abantu abadumirwa church yonna ega tugende bali ba Pastor Bujingo. Kati aba Fanero Desires naye yabadumira because omu kuba members that's an extra point for him nti bona credit yokuleta abantu ba Fanero si ya Levixon naye ekivulu kyali kya Levixon naye oli mukyala yakola ki yabadumira kuba yomu kubayo anti awengendo okugambira wekomeza statement yo nga newola ku bigambo n'ongamba nti olumu abadde asabira ekitegeeza somehow belonging to chi kati Gabi abadde close nnyo ku Fanero abadde atera ogenda n'ayimbirayo ogundi zaabwe naye bangamba nti bamuyita officially n'atakola ki bakiŋŋamba nti bamuyita atunde tickets alange concert ye mu bantu ne bamuwa date
balina kuba lwakuna koza nze bankubira essimu nga was supposed to go nga munnamawulire okwata ebintu ebyo waliwo yampa information nanga nti Gabi bamuwadde olunaku ajjalanga concert yatu ne tables ne tickets mu bantu bafanero abayita officially ne bamulinda ne bamuteekera buli kimu naye teyazze kuba olinde mana ne mukola ne mugamba owaayi nze todangamu okunteka ku waiting ebintu byabwe tebigenda kuba nagamba omuyimbi yafunyemu obuzibuzi bwawo tiyagenze neno sijagenda Sunday kumacha saabalaba nga ate nabalabawa wa Pastor Bugembe ekyo kiba kiri oli abalowooza omuzala ye n'ogenda eri ate nga bano we banguwa okujja lwaki Pastor Bugembe ali wala ali Nansana ate ono ali wano mu kibuga Kampala audience kati eyo point nayo tugimaze Gabi wabadde olina okurespectinga churches ezo wadde n'orespectinga abamawulire mu pushinga ekivulu kyo waliwo nabenawodde nga bagamba n'ekyokubiri waliwo yaŋambye naŋambye nze nadde nkisuubira kuba alimu okwepanka kunki ng'omuntu mwana oyo okwemima yemima ge mazima kati bino nno tubyogera nti abiraba oba wagira Gabi agenda bitwala instead of ye omuntu okwechekinga cause eno industry gye yajjamu era still ne wanaatwala emyaka emeka nga taze mukola kivula ino kikola era ino okuddamu kikola ayina kutereeza bino ojjukira ekivulu kya saha ekyasembayo ku rugby abalitaddanga mukola but still ne ubadde ero ddamu n'okola ekyawali kyali ate oba olina okuyiga otereeze so kati ekyogamba kye kino tuli mugulabo ekyokwemima kyo yemima naye lwakuba kiri kye tugamba Dayas nti mu kiseera ekyokuteeka ekivulu ebeera sire period okola n'ebintu by'otakkiririzaamu for the good of the concert n'obikola lwaki nti tobalaba abantu bebatwala mu wino va ku ebyo I've seen Chameleone ku drive moto kivulu kyasembye okola dibakiyita legends va ku kya legend kino kyasembye okola mujje yagenda n'akuba drive nesiga nti alina obikola naye agamba ekivulu kimpushinga to that level so nga kyetugamba nti Gabi woba olaba sheeno nti ebintu ebimu bye tulina otereezaamu nti mu kiseera ky'ekivulu ebasire period oluusi okwata byokkiririzaamu okwepanka kwonna biki byonna byonna n'obiteeka ebbali n'ogamba let me do it for the concert otegeera n'ojja n'obikola and the one thing kyeyerabidde kikino these concerts oyinza okugikola neweemalamu nga togifunyemu naye mu kulaga numbers na biki they push you later to get okurefunding ezo sente zewayonoonye through bookings zeyongera the price erinnya nalyo lyambuka waggulu and it gives you courage to bring to okuleta music mulanga olaba abantu bangi crowd ekoze eki ogamba kitegeeza ki so kati ezo point anozitereza ekirambeza kinabye Dayas Gabi yayiginowalinga ensonga ya Laneke oyo wakimyogera nti abasinga bamulanga diikula ali awo zolo biki naye erinnya ya Laneke mu gospel libaddeyo ebbanga era abadde akola ebyo ebintu ng'erinnya erisoundinga kati waki kugamba bwe ne musachula tulina abantu abasoundinga kati nga Bad Black bwe bakubuuza Bad Black yakola kifu eri mawulire tuba tubalanga ba mugaso lwaki Bad Black twamutekanga ku front page ya Bukedde naye nga tutaddeeko ani tutaddeeko Lydia Jasmine otega kyegamba ati nabayo ensonga Laneke we yali akola video yayogera ya putting out ensonga bbiri one yayita abalokole n'abagamba omuntu gwe mwagala okuwagira si waffe oyo Museveni sidde kati kye tubuuza kye kino Dayas Laneke wadde ayinza okuba ebintu ebimu yabidelivalinga nga zolo ng'ali ng'obituufu naye anti it's also a causing factor ate we batuuka ku interview okubuuza to put everything right n'ogamba ensonga erimu eti Dayas Laneke yayogera ebigambo byayogera abantu ne bagamba musajja zolo Laneke enkeera naddamu n'apostinga ku TikTok yate amaanyi era abagigoberera bangi n'aleeta obujulizi nti mwangambye byenjogera sibitegeera obujulizi buno Gabi yeyogerera si mulokole naye ate ejjukira abantu boonoonya okujja mbivulu si baseveniside baseveniside bamekabola abagenda mbivulu onoonya balokole ate balokole bakulembera ku gospel music kati teriyo balala kati ate oli ayesa n'obujulizi obulaga toli waabwe kati omuntu waki wali omuyita n'ogana ego yange kanjize ebbali bire byokwepanka byegambye kambize ebbali because bano bantu Dayas newe nkusanga okyankalanye olina omuyimbi akumanyi ogobadde olumba omuyimbi asobola okuyita nanga atutule twogere tubikoze ffenna ebbanga nawe wali obikozeeko omuyimbi nakuyita nagaja twogere jangu twogere eyokubiri yali okubba tuni z'abantu n'azikolamu oluyimba ng'agamba nti oluyimba lwa Cheza for Jesus
oluyimbo lwe yalukola muki oluyimba lwa Saha ate teyalukola ono omwana gwe bayita Zabuli yakwata copycat endongo ya copycat n'agikolamu oluyimba yaluyimbye wano Sidi wagamba copycat yali Rhythm okay yali Rhythm naye kati wano Sidi wagamba kati ate ye ku Zabuli musajja ye yakakola naye copycat ye Zabuli omuleka yali Rhythm buli omu wagikube okay nekiraba nti no Laneka ayinza okuba byayogera n'agamba nti abantu bali baddamu ennyimba z'abantu naye temubafaako mukiwa mulwanira copyright naffe ekyalaneka eramade ngambako ekyo kyeni nga tokivuddeeko akiyinza okuba tekyalina nnyo makulu naye amakulu we gaavirewo Gabi we yalina okiteekingirako ensonga Saha kuvaayo n'akikonfaminga ku peegi ye naye n'apostinga akavidiyo ka Laneka ng'agamba bwaki bazanyira mu nnyimba zaffe kati we nalabirawo ne ngamba Saha waaba asekendinze ekintu kyono n'akipushinga n'agamba nti waki mubba ennyimba zaffe ng'akkiriza nti Laneka byadayogera bituufu gwe boogerako era n'osigala ng'osirise anti ge nagambye abaana gye bagambye muno alinamu akooke yemimamu naye mu business oluusi okideka ebbali nokubanga okivaako because this is a serious period oli mupushinga kivulu so ze ekyo nakiraba ne ngamba Laneka ono bamulabanga zolo naye ebintu ebimu byayogera bituufu ate abantu babiwuliriza bwe banaakubuuza nti Laneka agambye toli mulokole waliwo nekyekisiru ate kyenalabye nakiraba nga bamaze press conference amala okuintroducinga manager we abaana bamawulire nga batandika Bokokono oyo omwana Gabi okimanyi yagoba Alex ono was Spark TV naga okimanyi yagoba mbuno atointroducingidde mugundi sister wenti ye manager naye omukazi oyo kalalera nabagamba benyini abagifudde ensonga balumirirwa kuki mbuulira Dias kuwaabwe Alex musajja wange producer wa live waya bamugoba Gabi yagoba Alex kati olaba nawe owulidde nti abala ne bagamba banaye ali so kimanyi nti kati ate bwe abamawulire kati munaabwe kati newaba akinyumiza omuntu omulala amulaganga nti no engeri gyakuderivinga mugundi yakulaga nti teyandi mugobye ate mu kiseera nga kino ekyekivulu oba omwetaaga nnyo ekyo sikimanyi oba yalamwetaaga oba tamwetaaga naye era Alex yabadde musaale wali okulaba nti olimu kikola kikigera maaso era yabadde musaale nnyo okulaba nga awoyawoya buli munnamawulire naye ate wabanga Gabi yagoba Alex kati Alex omusajja takyayita manager era boku tagirina Alex tukutumiddeko nnyo naye madde sibimanyi nti baakugoba dda ku muttu madde sikimanyi so nze saali ku press conference ebintu byansanga wennali so Gabi ebyo ebintu byabaddeyo abantu baaganye okujja abamu bagambye n'essente zabadde nnyingi ekyokubiri ndowooza waliwo abaaleeta emboozi y'okumukompeeringa ku Judith Babirye mu mwaka gutandika nabyo ndowooza Gabi oba byamutikamu. It was a wrong move okuddira Gabi omucomparing ne Judith Babirye. Judith Babirye hustled and delivered in a very nkugambe trying time. Ebiboze ebyamuliko embeera gye yali alimu the situation yali mujjukira by then yali ne mwami we niwo ngate amugamba ne wamusaba musazi nga enviri zisibye wabanga lutalo yamugana okusobola interview agirabako ngati ya deliveringranga mu kaseera akazibu okujikirizibwa okungi ate ng'afulumya ennyimba ezikwata ku buli muntu eziriko amafuta so Judith Babirye ebintu byakola bingi you wake up ine ekintu kye nayogera second nomumu comparingako ate kibozi ne mukikiriza kitambule it's like nawe oba olina kyoyisaawo nekirala ajja kuŋŋamba nti bano abantu abamanyi haso y'Ababirye gyayisemu they will not agree with you bajja kunyiga bajja kulabanga gwe atandise bakulabanga ali mu kwegeraganya kw'oli oba avuganya oli ate ng'oli alina abantu beweetaaga because abantu Gabi baanoonya be babadde bawuliriza Judith Babirye ebbanga kuba Judith Babirye biggest gospel artist ever mu Uganda tetulinayo mulala. She outdid her soul. The biggest gospel artist. Delivering her to the best. Now, so it was namulabako nga pushing ekivulu kye kyali ku Sereno by 2018 nga ine Harrison bali luno nali Harrison twali kikola naye waggulu mu gundi twali ku Sereno kano kagudika waggulu gwe abasajja ba pushing ekivulu nga Harrison ngaleeta Judith Babirye ne bagenda nasi backup wa naye ebiseera yali afuuse manager yali era sirunga era ebya backup ebyo abantu babiwakanyanga
bagamba nga Anderson ono ya backing nga atya Judith babiri munne ya mu backing ati nga baga bamugamba nga atulage mukko Anderson nakalamu akalamu zikayimbisako wamukwalo nga fanfida nomo bamugamba wano nga nkyali producer wa Celebrity Edition run down ngaze like okunonya abayimbi abagenda okujja kati bisere bisika nga mbangenda okuleeta omuyimbi nsoka mukolako background check ebimwe ba surprise naye jali nkwata obufana nyinga ali mu studio ageza ko backing as good Judith babiri kati jukira bwe mba mubireeta ndo tusoka tukakubaga yakatula ko jukira tusoka mukuba omuntu gwe mulese ne mu introducing akone tukoba obuntu ngamba munyambe temubuzza program egweka tebuze mukomawo kati bimulemu ngana ya uli kati otegede kyebadegaba ngana ya uli tikikola amanyi musajja wange nnyo Anderson nnyo ddala musajja wange nnyo ddala edda yampanga ne ku sente naye kati kyamutegeera sente ezo zonna eza federation zonna zijja yekka bagambye abadde Canada eyo naye New York yankubiddeko jjo New York manyi naye ali Canada ne mubuuza ekivulu kyatambudde kiki ekya Anderson ne Nina Rose nangamba ekivulu miranga myerere yanga miranga myerere bwe yangambye Rose bamu omulimu gumulemu okukola naye bannange mukulike mu kivulu kya Gabi ng'okidduka ekyo toyingira Nina Rose muveeko abamu nsigamye nti no mu bubi naye bamu omulimu gumulemu ate tugenda byogerako tujja byogerako wiiki ejja tukomawo wiiki ejja ne Dias tugenda byogerako lwaki oyingira Nina Rose bwoti Boto uliwa yoingira jidi ugondi ya Lydia Jasmine Lydia Jasmine sobola wano kati omubawa sindi bwe yagenze weru ngato byogerako we yasudde wa makana agenze yagakoza atya yagenze kunonya green passes era atya supporting amakage yagenze kola wowe inacho olya tusibulo wado sibula oli kulubuto lwa simba olwogerera musimanya talina lubuto ate kati oli asudde wa maka zisina kanti talina lubuto era sinagamba nti aluyina nze mbagambe lukula ludda mu maaso not until olubuto ne balukweka ebyo byokudda okusudya omukazi nti ali lubuto shiba ng'ali mu kwesudya sibyagala basawa ne banyabo tubagamba twagala obategeeza nti obanga oyagala okufuna kasente ng'oli wako otuddawo wamu tubategeeza nti endagiriro weziryawo www genda onyigemu awo nenamba y'essimu weeri weefunire kasente ng'oli waka ofisa y'essaawa 2 just ka laptop oba simu yo na internet nga weefunira sente ng'oli waka tubazigirira ebintu ebiriko ku sente ekya tubategeeza basebo ne bannyabo waliwo gye bayita Segvic Consults Tours and Travel bali awo ku Arua Park Plaza ogimanya awo ng'olise wakatumwa Sports Center Arua Park anyimanyi gundi we yakulira nga yetika emigugu ona yimbo Summer Soldier awe yavaawo abali ku Arua Park Plaza era bamumanyi tutandika bintu ebyo wamma abali ku Arua Park Plaza tubategeeza nti omusajja waffe owa Segvic Consults Tours and Travel ali awo ku Arua Park Plaza bamuyita musajja wange nno nnyo omusajja oyo bamuyita Vincent Rwanga omusajja muntu mulamu yemu ku baganda abalinamu ku ssente wowe noonya abaganda balina ssente mu Kampala wano tuweerabira olwanga Vincent awo era weekend azitereezanga sebo tukutumiddeko nyine kyatwagala okutegeeza abantu oba oyagala okulambula Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, East Africa buli katundu konna koyagala game packs z'owulire ziri e Kenya genda ku Segvic oyo alina family oyinagala genda gweko bayagatwala mukyalawo bino bye mugenda mu honeymoon bye yagala okusurprise nga mukazi wo ku birthday genda ku Segvic oyagala okuwummulamu owummule relaxinge obere mu kamasaji ekisooka bayonjo kachayi kabayo mu time ekyokulirako fruits zibeerawo genda ku Platinum Wellness Spa wa OJ osobola okugenda wano erukuli osobola okugenda gundi eki wali bayina erukuli bayina ebbunga awo kibawo yatadde bayina n'ebuzigo oba bangamba bayina ebuziga nagendayo ebuziga munyonyo balina munyonyo nagendayo ku yebbunga eyo ebyana biri eri ne gundi abeerayo Tashi Tashi naye Tashi asinga kubeera wano lukuli nze namusanga eri ku yebbunga ate wano eri lukuli awo tubeerawo ne Lydia Jasmine tubeerawo ne Shakira abeerayo bannange ekibeera awo
mugende bambi ku platinum munja temujja kwejja nenda bila oje ngenda mukula ndudde okumulabako oje sajja muntu mulamu nnyo mukakka munyo oyinza n'omuyitako nga totegedde nti yenannyini byo kati okimanyi kino yategeka ekivulu kya zizi nekiba successful naye nga buli yeebuuza naye lwakuba yayita ayagala tumwogere naye nga buli yeebuuza promoter yaani agenda yaawo kati ekyasiga okunyumira yayimira ku madala ga Serena agayingira awo nga buli omu ajja amuyita kamera nga naye byasiba ngambye omanyi promoter namulaga abantu babiri bokka bokka we bati ne mugamba olaba omusajja ayimiridde awo alinga tabiriiko yoyo promoter nagamba oje mukakka munyo nali tulasooka omulaba namusanga ne Jackster ng'oluseke lutambula Jackster neŋŋamba abaana ba BBS bano ojje banaamumpaamuko bakusimya akwenoonyeza naye mulungi nnyo naye tashi tukutumiddeko nnyo musanga waawo omanyi tashi ojjukira mweru kati atuuka alina jambire byabadde ayambadde bino ebya BBS n'ayambala buli n'atuula walinga ku reception n'ojja n'omulaba n'ogamba kati kendabye ku tashi omuntu agendeko mu masaji omukyala mukaamu anti tashi amumanyi mukwano gwaffe tashi mukwano gwaffe naye kyana kirungi kitashinaddye njogera ku Diana n'abatanzi ne bagamba Diana oyo muwala mulungi abasajja abalina abakazi be bato mwina osasula endobolo mwina owaayo ekimu eky'ekkumi nga kyanjawulo beera n'abakazi balungi so ne bawa tashi sebo kati avuga hybrid avuga hali ya hybrid eyagiguze gwe tutamanyi naye yagirina kati yagiguze omwagazaaki bwanakutwalako nga indicate kuba yagiguze ati kati munange oba olina okumanya wookoma kati nze we mba mutegedde era we mulaba nga naye ngenda kubasaba mulekera ebibozibibozi byammwe ebyo ebyekisirusiru bina ebibozi bye mukola ennaku zino nageza okulaba omuwala wa gundi omuwala mumugaseko abantu kimanyi n'omulenzi nomulekera awo bassebo ne bannyabo todaleka bibuuzo ebyo tugenze bassebo ne bannyabo